Charles ngava mu Ministry of Agriculture and Agriculture Inspector nga tukola ku by'okulondoola omutindo gw'ebikozesebwa mu kulima omuli eddagala n'ensigo n'ebijimusa. Bwe tuli wano tuli ku dduuka erimu mu Container Village nga twategezeddwako bannaffe aba Anti-Counterfeit Network ku bikolwa ebigenda wano omukulu ono nga ajingirira eddagala erikozesebwa mu kulima nga bwe mulaba wano bwenkudde ebimu ku bipapula byakozesa kubaniriza alikubira ku nassa najja n'abipakinga mu bicupa bya kampuni ezimu n'abitunda eri abalimi. Eddagala lino likakasiddwa nga si lya kampuni zino nga bwazirambika wano nti bwazitunda, tuukiridde aba kampuni zino ezigambibwako muli Bukoola n'endala bonna ne batukakasa nti eddagala lino lyatunda tebalimanyiiko, nga kiraga nti yeerimbika mu kifaananyi kya kampuni zino n'atunda eddagala lino ly'abalimi. Ekikolwa kino tukivumirira, si kirungi kyolwokuba nti abalimi tebafuna ki kye baba basasulidde, eddagala limaliriza nga terikoze ne bafiirwa ssente zaabwe nnyingi, ate nekyonoona n'amannya ga kampuni ezikola eddagala lino. Kati we tuli wano nga bwe mulaba wano eddagala lingi erisinga terimanyikiddwa gye liva, si ppandiise, ekitegeeza nti teryakeberebwa na kumanya mutindo gwalyo kwe liri, nti abalimi bangi bagula eddagala lino naye ne litabakolera kye bagendera. Kaakati omukulu ono tumufunye era tumulina ku poliisi, tumukwasiza abapoliisi nga bwe twongera okunoonyereza. Mu byajingirira mulimu eddagala, mulimu n'ensigo. So we tuli wano tuzze okwongera okukakasa n'okunoonyereza, okukakasa nti tutuukira ddala obw'ekintu kino n'ensonga lwaki akikola ne network gyakozesa okutuuka mu balimi ab'enjawulo okwetoloola eggwanga. Tukivumirira nnyo abantu naddala abakolera abali mu bizinensi eno okubba abalimi nga beerimbika mu kampuni endala. Omukulu ono ye Kato, yeeyita chairman w'abakola w'abebijimusa oba abatunda eddagala lino mu Container Village. Yakakwatibwa guno omulundi gwa kusatu era ng'akola ebikolwa bye bimu okugezaako okwogerezeganya ne bannaffe abapoliisi okulaba nti omuntu ono akolebwako ng'amateeka bwe galagira, n'ebintu byakozesa oba byajingirira biggwa mu katale abalimi okusobola okufuna mu ssente zaabwe ze basasula. Mu luzungu ebyebyennyini nga obituwadde. As Charles from the Ministry of Agriculture, I'm an agriculture inspector. We are from the Department of Crop Inspection and Certification. We are tasked with the regulation of the quality of agro-inputs, chemicals, fertilizers and seed. Where we are is St. Jude Farm Supply, where we were alerted by the Anti-Counterfeit Network about cases of counterfeiting and faking of agro-inputs at this shop. So we came and with support from Anti-Counterfeit Network and the Agriculture Police Unit, we have come to the shop and we have done a proper search and found a lot of products that have been faked by one Kato, who is the chairperson, who is the chairman for the agro-input dealers in Container Village. The culprit here is not a first-time offender. This is about the third time he has been caught in the same case. But we are still working with our colleagues from the Agriculture Police Unit and the Uganda Police to ensure that this person is held accountable for these actions. As the ministry, we are so much against, and it is our role to enforce standards to ensure that farmers get value for the money from the products they are buying. So this person has been found to be faking products among these. So I think he prints these from maybe Nasa Road or wherever, and then comes and packs in bottles and brands it as those companies. We've talked to representatives from the various companies, including Bukoola, who have confirmed to us that many of the products we found here are not known to them, meaning they are faked products by the person here. So we've handed him over to police. Police is handling the case, and we shall follow up to ensure that this person is arraigned in court to answer for these offences. What is your appeal to the general public? Your appeal? My appeal to the general public is to ensure that where you're buy products from a known agro-input shop, where you're not sure of where you want to buy, you can go to the outlets of the various manufacturers. If you're not sure of where you're buying from, instead of buying products from unknown guys who are just masquerading and then you end up losing.
What kind of products do you confiscate? So here we have impounded seed, fake seed. We have impounded fake chemicals, including rockets, as you can see, green organic manure, ametrine, pico, among other products. In the content, what's the estimated cost? The estimated cost here is about 50 million Uganda shillings, or over 50 million Uganda shillings, we can say. The culprit is The culprit is Mr. Kato, the chairperson for the agro-input dealers in Container Village. this one.